omukyala ekimu positioninga mu maaso ga bbaawe ebiri ebintu bisatu. Ekisooka, mukyala musumba wandiika kusomesa balala oba obyetaaga? Obyetaaga. Kale wandiika. Owaawo bina. Ekisookera ddala kuwa mwami wo kitiibwa. Muyiga okuwa abaami bamwe ebitiibwa. Ndi ku God's positioning system. Abamu omwami wo yennyini yeyandikuwadde capital. Naye aziwa abalala naye nga taziwadde ggwe. Kubanga bw'oba oyogera naye oyogeranga ayogera n'ow'omusamba. Kati ate kasitoma agula ebintu ku dduuka n'akuba essimu n'owona eddalu. Mangi ssebo ye kasitoma? Ye kasitoma. Ye. Kale tubituuseeyo? Kale mukwano webale kuba. Kati bambi ne kasitoma balowooza nti olina omusajja alina ekisa. Yateeba. Kumbe mukwano oli wa kasitoma. Boss bannange nakuba. Yes boss. Yes, I'm sorry. Sorry gy'otogambanga kubalo. Ogigamba boss yakusuza. Sorry boss, sorry. Sorry, I missed your call. Abamu babakubira omukyala wo nakubira, omwami wo nakubira tolitaninga call. Ate bw'obanga alitanize call obuuzanga abanyumiza edda ne mumala okunyuma ne muyomba. Obadde ongamba ki? Anti kuno nsanzeeko missed call. Oli oluganda hello? Anti kuno nsanzeeko missed call. Obadde ongamba ki? Disrespect breaks homes. Kiwandiike. Disrespect breaks homes. Ne baguba mukwano gwa bulijjo nga tompa kitiibwa sina budde bwo. Omwami w'omuwa ekitiibwa. Number 2, abaami baagala abagonvu. Gonda. Omanyi Katonda musajja kyava ayitibwa kitaffe. Omuli w'ebisiyaga yekka yabuusabuusa ekikula kya Katonda. Bwana tamanyi kikula ki. Naye ffe abakkiriza tumanyi Katonda musajja. Our Father who art in heaven. Oyo abawuman. Nga Katonda bayagala ekitiibwa ate nga asooka kutonda musajja n'amutonda mu kifaananyi kye. Bingi Katonda byayagalanga n'omusajja abyagala naye nga ayagala eby'omuntu si ebya Katonda. Yeah. Obey your husband. Wuliriza, beera muntu awulira bawo bw'ayogera. Abamu balinga balina emitwe oba egiriko biki. Opposition byeyogera abikwata, bawe byayogera tabikwata. Muteekwa okugonda okutuuka ku ddala nti ttiimu omwami wo gy'awagira mu mupiira gy'owagira bw'oba ogiwakanya ogiwakanyiza muli. Gw'omanyi n'ekyekitegeeza omusajja wa Arsenal okujja ng'omuleekaanira ng'oli wa Man U. Gwe yagala Man U munda muli.